Gemanya okusobola okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zirina okutambulamu muli mutya kansubire muli bulungi bingi ebitambudde mu ggwanga lyattu Uganda ebyebikiro bingi saako n'okubanga ate okufiirwa nako kungi abafiiriddwako bitalo nnyo bitalo ddala Mungu abasaasire byonna ebyabasobako abo abatuvudde ku maaso mu wiikendi etandise n'eri ate eyaggwa bwe tugenda wayeri mubafunye obuwanguzi namwe tubajagulizaako tubagaa nti bannange Mungu bw'atyo akuwa ng'ate abalala bakola ki batunula butunuzi bagenda okwejjuukiriza ng'eyo bizinesi balina ogikola ate ogenda okumaliza nga hakiganyi so embeera bwetyo bwetambula mu ggwanga nti Uganda olunaku olwayo lina Sendija Arnold Honorable Mulamba ate nga ye sipiika addako wali eggombe asobole okuba nga ate akiikirira abantu b'okumabanda agenda kuba tubuuzaako naffe tulabe ng'eri ati gye tujja okuba nga ekintu kitambuza bulungi YM Property Consultant bano nno nga basangibwa ali Matugga butuuka Matugga obanga agenda ku mabanda aliwo ekizimbe kye bayita Matugga Shopping Center opposite ekyemmanga office zaabwe ziri weewala abafere weewala abantu abatalina office abantu abamu mugenda ne mugula amataka ku office ng'eri mu kakiyosiki kati office etambula ogula oti ttaka mu office eyo genda mu YM Property Consultant ekizimbe kyabwe babeera awo tebalina tabu ate nasooka okuguza ekintu nga kiri genuine oba nga kiri legit musajja nga abasomyeko bano ebiba ensonga baba bazitegeerera ddala osobola okubafuna ku namba zaabwe wenyininyini ku screen yaffe osobola okuzibakubirako director gw'okubira nange mwenyini ngenda munoonyaako ate nsobola okuba nga ate embeera gitambuza bulungi nga bweyina okuba nga etambula young money sebo nkutumiddeko director YM Property Consultants babuuza ku abatulaba mwasuze mutya kasubire nti mwasuze bulungi erinnya n'eddoboozi Arnold Sendija kansala wammwe naye ffe waffe ne tuli bulungi batuli bubi bamenya abantu baffe bonna bakaba bukaabi yasijja kulimba nti abantu bamanyi nti basuze bulungi ojja kutuyambako bino ebyazze byasusse entegeera zaffe simanyi nke babala abantu bano bategeddere batya nti abantu balina ssente ezizimbirawo kiki kyotegeeza anti ndabuli bagawo kwesu ketujagalawo azimbirawo ye landiroodi waawo gosobola ozimba wopangisa abantu tebalina ssente 70% Ugandans abakola bebakola egyo emirimu egisembayo nina kyali wange bagana bamuteerako x ku kantu ke yo mechi yakola yakubira walangi najja nasiigawo obusiizi ne bati bakutaddeeko banajja nga bamenya tebalina kyebaleka tebalina kyebeebuuzaako tebabuuza wadde tebalina kyebeebuuza naye nze kyenjagala okuba omulanga nti ensi tekula bwetyo bwe baba nga bakola trade order tekigwa bugwi ebintu bya Uganda bigwa bugwi abantu basaka mbaba sensitizing yalagawo ennaku zino tetukyabira teriyo bagwa bugwi abantu bawe emyaka ebiri mubagambe nga okutuuka omwaka ogudde twagalawo kino bwekiti ne landlord adda apangisawo hakiyosiki azimbewo naye gwe buli onojja from nowhere n'otandikirawo ebintu si bwe bibeera site tezikula bwezi tekituufu ekibuga tukyagala nga kikuze nene kirina kujja bwekito ne kigwa bugwi era abe waffe bote si balungi bino bimbadde nga nti muli bulungi mabanda tuli maziga olunaku olweggulo twasiibye Miranga Maziga mukyala wa myuka omwogezi wa NUP w'ekibiina kya NUP wayiswa Mufumbiro bambi adde amaze okuba nga ate asoomuka ogw'enkomerero ebyebuuzibwa bingi wayiswa nga tannasibibwa yajja abyogera ne bwe yasibibwa yajja abyogera mu ndeke ngende nzijanjabe mukyala wange abadde mulwadde wa kansa omukyala abalamuzi bane twandifunye ku kisa simanyi mwe mumanyi ku mateeka abalamuzi basobola okuwa wayiswa tugiyite tutyeyo kuba tebabbeeyo olukusa agenda azike ku mukyala we tekisoboka olaba oyinza babbanga oli mu kooti kwenyini ne bakubikira maamawo ne bakumma bbeeyo era tofuluma naye azze nga kibagambanga emabegaawo wonna pozi ng'omulamuzi era afunyemu kisa ka buntu humanity yalagawa ennaku zino wano tewakyali ayinza n'ofuna ka humanity n'amuta aba atuuka wali ne bamukima waliwo abalala bba batabimanyi ebyo Uganda bweto bwe yatuuka naye tusaasira nnyo kitegeeza okuva mu kkomera nga mukyala we tewamuziikako n'obulumi bwe yayitamu okusembayo awo wonna wonna nkugambye Uganda bwetyo ate mu Uganda tebakyasaasira lumwa
abantu babeera kubeka kali mulimu abazina ne president Museveni kyasobola kikola namutana asuka nagenda Museveni nga ye kuba ye akola amateeka era yageeterawo ate era yagejjirawo akisobola ekyo kati nga bwe nkugambye nti omulamuzi asobola muwa beyiro leero so kati gwoba osaba at least bambyamu ani president Museveni tumusaba ekyogamba ye talaba president Museveni naye muntu nga ffe era alina omusaayi nga ffe is a human being like us era alaba wanaaba nga akifiiringa ngaafiiringa musabe kuki musabe nti ku misango oyi gye yakola wejo talina misango gye yakola olaba bataba katoka jubi pozi yoyo omwana bano betulya nti yatta omuntu kati waifa mufumbiro bwe yakola doyiro w'amagye just yageegenya nga ne president Museveni alina bamugeegenya ngono omusajja yanazanya ekikyapamire ageegenya Museveni naye oli yageegenya abamagye n'atambula n'ayambala ekyambalo ekyagala okwefaananyiza tateebwa taweebwa beyiro kati sebo tumwegayirire ku kikyatamanyi ate era waisi wagamba bw'abanga talina musango talina kwetondera muntu yenna bwe wetondera omuntu ng'omusaba oba okkiriza nti olina emisango neffe tetulina misango nolwekyo president Museveni aba kiraba nga kyetaagisa akikole gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwewa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7666 128 838 oba noti 754 5 noti 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Bwe kiba tekyetaagisa akireke kasita naye muntu embeera bwetyo bweri embeera yaze bubi nnyo omukyala bagenda muziikawo sinnamanya onupulogera ntunamanya kuba kati bwe bagee program bazifulumizaawo memmanyi mwate abalina ne kaadi mu kintu kibanguyire okwanguyirwa ki okumanya osobola okwanguyirwa okumanya naye tuli eno bali tuliyingizayo ffe tusembayo ate kale munnamawulire gwe osobola okumanya nga ffe tetunnategeera kuba gwe okolina n'okola okunoonyereza ffe byaffe bitambulira mu okolako okunoonyereza ssennyonyi bamukolako okunoonyereza galeewo amawulire yugana abimanyi abakuwa respect nga munnamawulire munne asobola okukugamba nti bwekiti ne bwekiti musazeewo mu muziike nga waisa taliyo si ffe tusazeewo mbeera esazeewo mbeera mami tumuyinza okuga omulambo gwaffe katubeere nagwo paka nga pulezidenti ekisa kimukutte ngaffe baani aba national unity platform naye nti oli omukyala era alina abaganda be ate bo bayinza osalawo ekibiina kirina we kikoma kati ajje ng'ojje waffe osalawo we banziikola okuba muli mukwano gwange kati tekisoboka ekyo omukyala alina abooluganda be ne famire ye esalawo neegamba nti omuganda waffe omubiri gwa muganda tugenda gw'omuza leero oba enkeera naye si ffe ffe tugoberera program famire gyereese ng'ekibiina ne tuyambako buyambi. President Museveni yaguddewo olusirika lwa nnaku mwenda nga lukola ki olusirika ekyankwanzi era baabaddeyo bonna basirise bagenda kusirika olunaku lw'eggulu ekyabaddeeyo bakola ki bali mu lusirika baba training engeri omuntu bwakulemberamu abantu abakulembeze ba NRM bonna
ba speaker bona baba Bukenya buloga wa bebe kuru mukulembeze ani siye Bukenya Bukenya mukulembeze ndoza ne mukulembeze akulemberawa nza kulembera bana ba media we bati aisi bayise bakulembeza abalonde bwa abantu niyo ndaye ba Bukenya eriji batutene ba buloga eriji bayise bakulembeze abayise bantu bagenda kwejakira ku bantu nabyo Bukenya ngalaga n'ekyambalo ndi kati wa UPDF anaba agambika koyo ngakuba ne salute nawe wamuna lo yaga muno mu agenda kuvayo ne nyota ate buli ali oli ayambadde kyabo kiko UPDF kati baba agenze kusoma bagenze bayigiza bubbi nage kubba mu bantu aho umuntu agenda veyo nga yeyita jeno furu figa agenda eyo navayo nga ayize nokuwe mu natugamba yowe asoma kubera sniper bali nalo yeye kachi chogere kunule biga bambadde bya mulanga biriko UPDF byona biriko UPDF ate abalina nyota zaabwe zajiddeko nalabye lwashande ngekuliko nyota zesi daga nti jeno netumukunde yabaddeyo talabye ne mawunga sebo gyali kati mawu wayini alemu etegeeza abadipi kujja batulimba bulimbe olusirika bayisirwa abakulembeze b'enyali mwaddemu mawu nga naye akubye ekyambalo kya UPDF anyumye nno ng'oli eri bamama abakyala bayimba amonge Anite waliwo yamugema akayimba kona Anita 00 bagenze kusoma bagenze kubba sente zaffe kali bagenze kuteesa ng'egyogenda kuzibba gwe kimanyi mu budget ya luno President Museveni mulimu budget bayisa obuwumbi nga bina bwa donation kati donation ashitege baga ya donatingira bani abantu abaliko obulemu ngawe baba baliwa abaana b'amasomero di gwe mpayo budget yayita baganziro zagenda nga bawadde wano nga n'abalema abagoba mu paaka tebalina ke babawa ezo donation zigenda mu abo ze babasuubiza ezitaliyo ezibasuubiza bakasuku nalabisa abantu nga gye bali kasuku bashite yagenze yadde naye n'okunyumirako mu kyamba akasuku yarandiso kukaba sente zenda ziraba tajja zirabira ddala yabuziza meeting President Museveni gye yamugamba eriwa bamugamba weeks 2 tugenda myezi 2 ziriwa kasuku agendo kyayibwa ense nalabye gundi yasinzidde kyankwansi kisa kya mukama naye presidential advisor nali manyala DC yagambye nti agenda bwakomawo mu kibuga eno omukunja atasera agenda kumukwata oba poliisi emulemi omukwata nga mukunja atasera yakoze eki biziganga zatandise oteekawo okulumba ali miskini we balumba ewa mukunja atasera teyabiraba tebalaba mukunja atasera yayita alina namaka apangisa ne balumba ennyumba ya Land Road isima mijagi onagikuba tteke Kwidi Icon nagendayo n'eggaali nawanyako n'ekigambo Kwidi Icon bamanyi nobamanyi eyita kibanda abatikitoka ne baddayo ne balumba oyo Pest Vibes naye n'alumba n'eggaali ne basaasa ne bakuba buli kirimu kisa kya mukama yitaraba ne Pest Vibe wange yabaki nali mumanyi mu kunyimba yavaako abanya abantu bajja kukuba ng'olaba niwo bogenda okukola akabenje ovaako olaba n'olyoka oyingira oyo Pest Vibes yavaako nawe oyogedde mubi yaviirako omuntu agenda kukola akabenje n'agambuka neviire kuku kati waliwo akola akabenje ng'asigadde mu bbala olegemuloka ekola akabenje ng'eri mu kubo kati nosanga yefuuriddeawo wokka era egenda bwete neva kukuba ompola kati ye Pest Vibes yava ku kkubo nakkirira ali eyo mu luwongo yena batakyalina kingisa yavaayo era agamba King Saha yamulwana talina de ennyimba 5 naye agamba King Saha yamulwana awo oba otandise ogweddalo bw'otandika okuba ng'oli mwavu noleka owala n'abagaga kati nze mpaana kirumira kati nga bagamba no yatandise owala nakirumira oba musiru ogenda ayinza n'obutamanya nti omuwalana tasobola kumanya nti muwalana kwalana business gyokola gyakola tulwanisa tukompitinga ku ki okitegeera olekanya kuba omuntu nga yeeyogeza yekka kati yoyo bwoti okuwala n'akusinga oba weeyogeza wekka talimanye era taliwulira kati byabo baavaako kati kisa kya mukama nga tonnakwata gundi ani mukunja tasera soko genda okwate bakwidde Icon abo be basooka omulumba ne baasana endabirwamu ewengera era obutambi gye buli poliisi neraga nga ekutteko abamu kyokka bwe yalaga nti ekutteko abamu abatuma tebakwata
tosobola kugenda kuziba mazzi nga lozibye gava notandika gye gagenda tekisoboka so okwate bakulya ikoni abo okwate bayisima mijagulo balina amanyi kuyisima mijagulo olwokuba beefula nti beenyalemu nawulira kulya ikoni nga nasero gamba ate owanupo tebamukwata bakwata baffe batandise oteeka waako sebo kisa kya Mukama koma we Kampala otumaleka abaziba emisango basingamu enyalimu tobalekaayo olyoka obulonye mukunja kasera mu mbeera yennyini ey'omukyala wayise okufa nalabeko kuba NRM babloga nga bakuba gudigudde nga bagaa kyoyagaliza muka kitaawo kitta nnyoko nga bannupo badde balina gwe baagaliza obaani okufa yetaafe gwe babadde baagaliza bannupo okufa yetaafe imoto bakube gudigudde kituufu bo tebaafe nengamba okufa kwa buli omu okufa nesina tteeka kwa bwewazze buli omu alina okufa senga lyali tteeka senga tulimenya komparuzale si tteeka nti okufa tteeka balimenya teriyo tteeka ku nsi bwe batamenyangako kituufu naye teryasobola menya tteeka lyakufa olwana amateeka 10 ndawo wano bagamenya director memory basiba bagamenya naddamu naali oba oyagala omanya nti bakubye gudiiku omusajja ono asabira okumwalimbira ki bakubye gudiikudde nti waligenda yafudde naye n'oligwe babadde bagamba nti babadde baagala afe naye waakufa ate nabo bennyini abakuba gudiikudde baakufa okufa tekuliko nti bakuduulidde kyova ofa nga bwe baduulira ani naafa nze tusobola kuddawo nenkolima nti kale namwe mwogere mujja kufa eyafudde yamaze kwogerera bantu ogenda kufa oba toyogeddwa oba osirise olina okufa ffenna ayogera n'atayogera tulina okufa nolwekyo nze ekyo tekina ekinkwatirako ffenna tugenda kufa muzina amazina gamwe nama tugenda bazinira bwe tunaba bazinira naffe batuzinire ekyo tekiriiko kubuuza akooti olunaku lweggulo yatudde neddamu nesomera emisango neyatta abaana eggaba yategezezza ebyavuddeyo byategezezza nti omukulu ono mulamu bulungi omutwe talina kirwadde kyonna nze ate ndaba alina ekirwadde ekimusenkejja ekimumalawo bagamba alina sikoseero tulina omukyala yavuddeyo n'agamba alina sikoseero obutono obulwadde ayinza obba mulamu nga just bwati waliwo kana akasajja kabuloga kammwe akabeera okwo akeefula kanalisi kekakasirya bwolabanga akalamu bwokatunuulya bwoti mu maaso naye obwongo bwe kalina obumanyi nze sikagala nnyo kagala nnyo ebintu byenyalemu naye kalina amagezi naye bwokatunuulya ogamba kagenda kufa ntya kati abantu obutono si bulwadde musajja mulamu Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. batuga omusajja abaddeko yagenda kwa ne mu Amerika oyo naye ekyokutta kiri mu famire yatta ne maama we wabifunye byonna omusajja yayogedde awo kitaawe mbwe yattadde omuntu mu kika kitegeeza okutta kya bulijjo eriye naye nze omusajja oyo nze kati sinna noonyereza nkyabuuza kiki ekyamuviidde gwe notutasooka nogenda ku bwokubiri omwana obwokusatu obwokuna nakuba dotta nga totta baana nze sinnaba kitegeera nze era sikiwagira byamutwala mu kkooti omusajja atera kuyimiriza wayi ne bamukubako essasi mu kugulu okusooka n'akubamu enduulu nekyo ne bakuba okulala ayinza okwogera amazima
afe bufi so kwogera afe bufi naye bamukubenga afira mbulumi nga bwe yasala oli oba mutemeko okugula okusooka enkeera n'odda bamutemeko omukono agende nga afa bulumi awulye bwe kibeera ebyokutwala mukotte biina makulu senga twalinga abawalabu nga tulina sharia lo byotisiza muno yotisa muno ekitala ofiisa kitala yatta bubi abaana ze yantisiza n'okuzza abaana mu kisulo kituufu amazima mpulya sikyalina ate ekisulo nange siina appetite mu kisulo gwe omusajja yantiisizza omwana wange ajja kugenda mu ekimire adde mulabeko bamuntemereko ewaka mmanyi nti bugayaavu bwange naye abo tebabadde mu bisulo eyo dekkeya babateekawo ne bamaani babajjawo nze bona dekkeya kikire baba balabirira baana kambeerabiririre njagala omwana wange bamuteme nneme kwekwasa muntu anti bwoba omututte asome emisana era basobola omutemerayo nze natidde nnyo sikyaddamu kuweereza baana bange oba ofuna abasomesa owa sayansi maazi bono basomesezaawo omwana ngenda mutwala ku ssomero ekyasinza okuba okumpi ne wembeera nga webakuba enduulu wempulira kaluulu nsijja misinde gwe naye omusajja ono yessa obwana obuto banna omwana yeekoona bwekoonyi n'atandika okukaba n'olumwa naye ng'olira gwe yeekoonyi omwana wange bamutayirira butayirizi nga bamuggyako akantu nga mutayirira nalinga nkaaba nze naweddemu n'amaanyi nze gambye ekyemu yagoba omwana wange nga mmanja omutwalo ogwo nadda ne mulumba ne mugamba omwana wange ne baba mukoona gwe mbadde nkutemera wano nkusasudde emitwalo 4 omutwalo gumuguza omwana ewaka kati ngamba otya nga bamukonye mu kkubo nti namuzizza ewaka era namugamba nangamba teyategedde neŋŋamba bbaasa ye yamugobye neŋŋamba bbaasa omwana wange ne bali bukalabuzi gwe nali nkutemako akagere saagala busiru baasa n'ayogera ati yaŋŋamba musonyiwe baasa n'ayogera yaŋŋamba musonyiwe naye nze nali ngenza namuggo kakuba bukubi saagala busiru njagala abantu abamu bakozese ku magezi nsasudde emitwalo 4 omutwalo gumu waguza omwana wange ogwo omutwalo gumu ku 2 nga mpadde 6 ne bwamala ebibuuzo muleke akole byonna paka wenkima lipoota nenzikuwa ekyo kitono nnyo ffe twakolanga ebibuuzo nga batubanja kumpi hafu ya school fees naye omulembe guno sikutegeera omwana omusasulira emitwalo 6 ne basigala emitwalo 5 ne bamuzza amasomero nze n'amasomero gannyumira amasomero ne mutuuka ng'omwana asomedde awo okuva P2 paka P7 naye nga mukyazzaayo omwana ng'omuzza omwana nozza omwana ku bisende mbwesimanyi asigadde bamubanja bulwimu nga mpadde biri byonna byonna ebisigadde lwimu ze mukozesa mu mwennyini abasomesa bazitunda ne muzeetundira ko kati omwana wa nasale lwimu agiwanirako dde muziterekeyo ne mutunda naye mugume babaweerako omuwaaka bonna kunadala akapapula omuwaaka waawa kutusumbuyi kyogamba abaana bena kusoma basoma ebingi osinga ffe basoma bingi biriwa bana basoma okuyita tebakyasoma kutegeera abaana basomesa kuyita nze naye abamu basomesa kusanyusa muzadde era nze bane Katonda nsasi nensanga omusomesa mbu omwana bamugobe development fee obiwulire development fee sente zempata kusobola kukola kwa awo ffe wetusiimira era bannaye abantu muleete abaana kusanyusa junior schools temusasula development tumusasula naye tetugoba baana waki ani development fee abawaaki wapaya sente zempata temusobola kukola kwa nsomero lyammwe ani sente zensasula eza fees temusobola kukola kwa nsomero tuliisako abaana bammwe igusumisizaawo nkugamba sala fees ng'akumala gwe headmaster toddamu tusombwa ntukula kwa essomero omwana ageragera n'eddinisa memoyowo akulakulanya ki essomero omwana ageragera n'eddinisa litya nti yakulakulanya essomero bw'aba avaawo naawe era bw'osanga essomero n'oba osasula school fees gwe bagamba ng'olaba essomero terikula bulungi era ojja kunyiiga nze nkulakulanya essomero ntwalako ki aje mulekerawo okulubba abantu bw'oŋŋamba nti school fees weeka kakadde kamu nenkasasula nze mba mmanyi ogenda kukola byonna byonna ebyetagisa gwe ku ssomero wasalaako tonsasuza nti ate nkulakulanya ssomero nkulakulanya essomero omwana wange waavaawo ng'atudde P7 mumuwaako ki alina share gy'atwala era mulimu gavumenti ebintu bye mulina tuyambako tetugenda ku development fee talina sasulwa mu masomero mutuwadde ebisale by'amasomero tubisasudde ate nze era nababuuza nti mukulaakulanya owange bw'amala wano mumuwaaki isi bwe mujjawo enkeera taamwejja
nga mutwale ddala ekuddala naye era ngende nkulakulanya eri eyo ebyo tebiina kukolebwa talina kubaako nja kwongera nja kwongera kitereeza era mukikoleko research abasobola sanyusa development fee ensa bwe najja mu kanso nja kujja mwezi masomero mbabuuze development fee ayamba ki omwana kati waliwo ekijja okukuzikiza mu kanso ngaki ana bakuteedawo $5,000 oddamu okwogera tujagenda okukulaba ng'ogira oti wa $5,000 nzirireko ppanga ki era ate ekiba kimaze oyita nga bali ndikyazaala abaana development fee abaawedde anodi Brian White kiki amagulu nga gavunda gaggwawo abantu bote bamulaba bamuleke bamugenda ajjanjabwe e India Brian White byakola bye bimugoberera yakola ebikolobero bingi biki bamuwaga gavumenti yamuwaga nga emuwability nga tesobola muyamba ani asiba Brian White oli mwana yafiira taata waabwe bani bamuvunaana amateeka bamulopa si mu gavumenti si gye yayitangamu kati yagisaba yennyini emuyamba yagende India hati gavumenti munene oba oli okolagana nze ngamba nyaba n'oba okolagana ne poliisi tisenza nti atuuza emisango lwakuba okolagana na poliisi nani kati nayo kyekola kyamuzibwa misango gwevunaana mulwadde avunda ggwawo yo teraba bw'oba ovunaana musango olina kumenya misango kati ne gavumenti nayo ekolamu bubi naye kati alina byeyakola byebamubalira ku security bamuwa yava ku mulamwa kyekimuvunaanya bambi avunda abeere yavunde nga n'abalala balaba bano abatomanyiire nnyo ne batuduulira bafulufiga gwe kirumira simanya kirumira Brian oli muganda nga wejja omanyira wessa kubali abantu bw'oyingira oluli olulangira oba ofuuse mulangira ng'okolayo Brian White kaayige si papa ye musajja watu ajja akubye essuuti kyeyasigaliza buli wajja mu kooti mulaba anyumye nto kyasobola yapakinga emmotoka mu kkubo n'ayinga supermarket n'agula ebyokulya ne muyimirira agula ye katono nnyo awo wennyini oyogedde ku kyessuuti nalabye abantu nga bayomba nnyo nga bagaba musajja eyatta abaana lwaki mumukyusa engoye buli wakoma mu kooti badde talina kukyusibwa ngoye oyo omusango gwaliko talina kukyusa talina kukyusa alina nakujja nga bawalula muwala oyo nawe nedda ate kyoyogedde ki ate omuntu oba omuvunana ekintu tolina ate muteekako nawe kikolobero anti alisa munne ekitala alina kufa kitala oyo tasaana kuddamu oyo kali bamuwozesa saaki tazokoleke bamuwozesa ki banoonyereza mbu kuki yatambudde atya yapulaninga atya opulaninga kwati lwaki yatta abaana bw'abagamba baagala kumanya kikyaliwo yasse mwalabye totaka kubuuza yasse nyebamusanga nako siini gwe yattidde munoonyereza ki kanyina firimu gye nalaba nga abantu bafuuse bazombi ng'owalirizibwa batta kitegedde bulungi okimanyi kino ebweru waliyo gundi bano vampire kimanyi ti vampire ozirumba n'ozitta gavumenti erina kyekkola kati vampire tugitte omusajja yafuuka Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka erina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gowa rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere.
oluvannyuma lw'okizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika library naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi, jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange Matugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 757 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Vampire. Ndipo njitegezo sala omwana ng'osala mutwe. Olaba osala kamyuni kakaba n'otyamu. Negwe n'osala asoko okubira osatu paako akunanga totyamu. Omusajja neeragana kudi Moses Mwanzira neebuuza lwaki bamwozesa. Era mob justice we yeetaagisa twali avaawo afudde. Ne tukkakkana kuba ne banamwozesa abaana babayite bagenda kudda. Ne bwana ababuulira nti nabase njagala kino tebagenda kudda. Tebatulwisa kutumalira budde mbw ate bamuvuga bamuzza. Akasajja bakatemeko omutwe. Tuveewo. Nedda sibaako sige mateeka. Akasajja kalina temwako omutwe. Gulaba bano bayambala bwambazi b'engoye ezifaanana b'amagye. Bagenda beza myaka 5 bali makomera ba Edi Mutwe. Baliyo babonaabona. Bamukubala bamusalako n'envi ate onassa abantu ng'ensi eraba. Okimanyi olabira mu Uganda bagatulaga nti omusango gw'ebyobufuzi oba okuwera gavumenti gusinga ssa omuntu. Gusinga mada. Oyo omusajja okimanyi ayinza obata ali mu kkooti z'amagye awonjesebwawo. Ali makindi wali mu okitegedde awonjesebwawo mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Oli eyambala ebyambalo oba eyawakanya gavumenti awonjesebwa mu balakisi n'ebbeiro tebabawa. Bafuuka balema. Kati waliwo n'owaffe General Gaddafi takyajjalina kujja. Oba bamusaagola buli we bajja bakiri ekivumbi omulabako. Takyajja. Kitegeeza okuwakanya gavumenti musango munene osinga oyo yatemyetemye. Bwe balina otwala mu magye eri nga ge gabalamula abo. Okusinga omuleeta mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Brotherhood Investment Limited bano nno nga basangibwa wali eri ku kizimbe oba NMS building Naluvule Nansana. Batuukiri basobola okuba nga ate bakukolera ku bintu bino wammanga. Bakola plumbing, bakola ku byamasannyalaze okuwayalingira amasannyalaze obulungi obutagambika, bakola ku plan drawing, bakola mu kuba pulaani z'ennyumba, pulaani z'ebizimbe, pulaani za buli kimu kyonna ekikolagana n'ebyokuzimba. Engineer Ivan agamba nti bafune ku noti 753 14 noti 14 oba noti 7 noti 9 noti. Engineer Ivan agamba nti beba Brotherhood Investment basange wali eri ku NMS building Naluvule Nansana bakoleko ku bigambo ku kintu kyonna nga bikiri kubanga kisobola okuba kitambula obulungi obutagambika. Eso business yekuze ate lwaki tompa bwe ku seno tazalola nga be Nansana abantu balanga bembale gwoli walo nawo otandise okugenda otuse Nansana onatero somoka ensalo wali ku Sunset Matugga kati nobera ku social media Matugga kati tuli Nansana business yekuze Mungu yakola byonna ne ano yali amanyi tosobola okufuga onalebo gumeche kitegeeza Allah ya salamu nawe yakusaliddewo. Okay, nabye emboozi ku TV waliwo omukyala simanyi bannaye ano dikikiri mu ggwanga yagenda ku ddwali awo eri Kawempe ng'ali lubuto. Omukyala ne bamulongoosa embeera gye yajjiramu ne bamulongoosa n'obuzibu bwawe buli omwana yafa n'obuzibu bwonna bwe bali emboozi yagishotininga nti ebuzibu bwonna bwe buli nti bbaawe teyamanya tibagenda mujjamu n'abaana n'omukyala tamanyi. So bamujjamu n'abaana nga tebabagambye. Sawo bagamba nti waliwo situation ebeerawo nga okutaasa obulamu bw'omuntu omu muyinza obutalinda mikono gy'abantu. Balimba ekintu ky'okujjamu n'abaana tekibeera paati ya kulongoosa mwana. Wamala okujjamu omwana ng'afudde
then process eddako ye nabana kyogamba bamujjaamu omwana ng'oli afudde amaze omulongo osaamu omwana bo ne bakwata ku process endala kati bo bagamba nti omukyalo ono bwe yajja omwana teyafiira omwana yali yafadda mu lubuto nga mwana kati mbu nabaana n'abanga yafuna naye obuzibu ng'avunda omwana ali omukyala mumugamba kati ye omukyala ate agamba nti kyasinga mumalamu amaanyi abaamukolako dokita omukulu yali taliiwo ba intaani abaali ku intaani be baamukolako batya bw'ate naye yalaba engeri gye baali baliyakitingamu nga balaga nti bakoze ensobi lwaki nti baamukuba kalifomu n'ayitirira n'amwasa muno mwonna muno n'afuna amabwenu yonna yonna ne muno mwonna olw'ensonga ndoza bali ba intaani baali tebamanyi kalifomu mutuufu gw'okuba muntu ng'oyo mbadde ngenda kugamba teriyo professional doctor asobola kukola operation 2 omulundi gumu takyukola kalifomu yasokka bamukola operation 2 omulundi gumu ate nga tebagambye tali aweya kituufu okitegeera era ekyo kyali kisobola omunnyonnyola nti munnaye nabaana we agenda Bbondo ogenda funa kansa wa nabaana okuwula kansa kino tukole ki tumuggyemu ekyamumazeemu amaanyi kino saakala kyali mu bulumi simanyi mbw ate kyenda tebakizaayo bikala ate tekinnaba kuwona asobola ye mbaye ngenda kuwa ekizampo osobola ogenda n'okulamu amannyo 2 omulundi gumu pozi nga mwana muto teri musawo akikukkiriza teriyo nze nalina amannya 2 naye era yaŋŋamba kasooke tukuggyemu lino ate yayampa wiiki nno nnamba ekitegeera olyokodde naye kuba kitegeeza ne bakuba kalifomu wa mirundi 2 omuntu omu abantu abamu balina bye baagaza ebintu byannaabwe nabaana bazijjamu ne bazitwala ne babijjamu ne babitunda okubbo ne bafunamu ne baleka munnaabwe nga ye asafalinga gavumenti ya Uganda nze nali mmanyi nti ebintu ng'ebyo abali ku internship bajja n'alaba lwakuba nti abamu baba balina okukolako ate ku gundi era talina tuuka ku level yakola sajja leero talina alaba okutunga nakikirizibwa naye tasobola kulongoosa n'olongoosa operation 2 omulundi gwe wa intern olaba ne bamusomesa mulimu byatasomesa nalabye obulumi omukyala bwe yayitamu balina omuyirira eŋŋamba eggwanga lituuse ate omukulu w'eddwaliro ssebo yavuddeyo n'agamba operation baagikola eyo baali bataasa mukyala ate ekirala nti baawe yalwawo okutuuka omukyala ye bamugamba naye tebamugamba kati akulira eddwaliro balina okuyirira omukazi agende mu kkooti ate eddwaliro gavumenti ate gavumenti bo tebaliropa gavumenti temenya mateeka omusawo bwagala nakukuba empiso n'akulemaza tomuloopa era akulira eddwaliro esazo talina kwogera alina kuba nga anoonya ngeri gyayambamu mukyala bamuliyirire bamusasula agende mu kkooti gavumenti gye batwala mu kkooti yonna kate gwe omuntu obuntu oba eddwaliro Jessica Sekita agende mu kkooti afune obwenkanya oba yeekubira omulimi mu bibiina by'abannakyewa ebirwanira eddembe ly'omuntu bikyaliyo gyebiri ge magezi gemmowa bw'anaagaana okuyambirwa ekyo twakimanyiira naye ng'abalabisizza nti mu butuufu bakola ebintu ebitali byeru mu bwerufu twakimanyiira okuyambibwa kutono nnyo mu makooti naye agende kuba tuyinza okugamba nti kutono nnyo ne bava ne bekwasa yajja akikole ensejja beetege akikole omuyimbi Eddie Kenzo Musuuza yakabizza abayimbi bakadongo kamu amaziga Eddie Kenzo yavuddeyo n'ategeeza nti awulira muwaanawaana abasajja be bayimba basebata bakafeero babasudde bano bawire mukaabya bakiweewa basebaale bonna mbatadde awo nanga bwe yabagasi okubalaga nti abasajja tebaali bamaanyi nti bo bano be bamaanyi Eddie Kenzo mujje ennyumba zaabo naye ajjeyo ezaabwe ab'omugigi guno ze basulamu n'agamba ye yayambako ne sebata yali atambulira mu takisi nga yebikkira na masiki naye abo bemugamba bwe bayimba ennyimba naye bo bajjayo amamotoka ne gapakinga wali ensi yonna neekolaki
neewuuma abasajja bakabya amaziga nalabye wiri mukabya nga akaaba nalabye Sebatanga akaaba nalabye Sebbaale nga akaaba amaziga ne conference gibadde bataddewo ne bagidduka namu ekyasinze okuluma Sebata omusajja oyo badde bamuwa respect nga yakulira abayimbi federation naye abavoola nnyo abavumirira nnyo abakola buli kimu kyonna kye baagala nze we nasooka ottiira ne ngamba abantu munaye kirabika ffe tetubiraba ti nze sinyumirwa yezo z'okubanga oli mukulembeze ate bukulembeze butaveerika. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. wano enno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. tusange Matuga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom. oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 07 4 4 6 4 39
6 oba noti 772 64 39 66. The place, a home far away from home. Nero swakunga nti otuuzizza abayimbi eri gye bayimbira eyo bayitayo batya eyo. Eddie Kenzo gy'atwala abayimbi ne batuula abalala ne bajja ne bayimba. Tekyandibadde kibi. Nero swabeera awo n'okwata kati nga David Tawo n'atandika okuyimbako n'ayimba ku ggwe ne mukyala we ng'abayimbi bonna batudde wali balinze ggwe. Gwakola puroguramu gwaddako bafuyize empewo bali awo. Naye kati abayimbi banga bakyananya Kenzo mbeewuunya. Ekyo ye character esookera ddala ey'omuntu ataasomako. Ekyo? Yeyo ye character esookera ddala ku muntu ataasomako wadde. And professionalism. Ajje tosobola kukulembera b'amawulire nga tewasomako wadde. Eddie Kenzo alakinga okusoma. Ate kirala Eddie Kenzo ku Munyarwanda. Eyo arrogance tebavaamu. Okitegeera? Eddie Kenzo ssimu ye musuuza. Musuuza kitegeeza ki? Musuuza kiri mu Luganda bwe nja ne nkusuuza essimu yo mba nfuuse Muganda. Wow, waliro Muganda tunula bw'atyo. Twamulaba ku festival y'Abanyarwanda. Yeddira ki? Kati Eddie Kenzo ate abayimbi kati bakatenko kitegeera nti Eddie Kenzo si mukulembeze waabwe. Mukulembeze wa gavumenti y'NRM gwe baateekawo okubasikasika attention yammwe okubajja ku Kyagulanyi mu kalulu. Kuba kati Eddie Kenzo babyogera tuli mu kalulu wali waddeyo omuyimbi adda side eri. Abasajja bavudde ne bagamba nti yabawana ssente za campaign. Bakakiraba abazolo. Nze mulimu abeesiriwaza ng'egyo emyaka tebakyalina girimba ng'egyo abasebataabo basebbaale bamukabya. Ebbanga lye babaddewo gavumenti eno bakajanga nange alina emyaka 3 nsisobola tebasobola kunfera. Tebasobola kungana ntukutwakyanga kuba obukadde n'obukadde n'engenda. Bagenda kumpa miliyoni 2 abantu bangobe bo baseke. Kati abo bakyababuulira ebyo. Eddie Kenzo ate obutasoma kyeganye tayawula success na talent. Byanjawulo. Eddie Kenzo talina talent kwenkana bali basajja. Kubanze kinadde mbogeraageranya era nyina gwe nadde ne mugamba nti olaba omupiira gw'ennaku zino ba Messi Cristiano bagufunyeemu ssente naye ba Ronaldo Senior ba Ronaldinho tebafuna ate ssente bali basinga talent. Okitegedde bulungi. Olwaleero ebitundu omuntu bingi basebatawe bayimbiranga ng'oluyimba yalina odwetamuza lwa teepu nga bagaga bakasiwukula balina oddigo tewaliwo social media tewaliwo Facebook tewaliwo TV. Kati ng'ojjango gamba Eddie Kenzo osinga Ronald bayinja talent y'okuyimba. Kitegeeza olaba basudde eyayimbanga edda nga talina promotion ya luyimba ennyimba ze z'amaanyi. Kitegeeza ye kimutunda kitalent si kutambuza na kuteekamu. Ye yagambye mu video baziteekamu miliyoni 10 eza dola biki muteekamu kutunda nansonga bye muyimba tebinyuma. Ye bebe kuuna akola break the chain n'ayiteekamu obukadde bwa dola 10 tebinyuma. Alina oteekamu ennyo abantu bakigule. Kituufu. Omuntu agana okugula audio ati saagule video agekandulaberwa video nti yanyiridde. Abamu ne babateekamu ne ssente bazikube nnyo. Ekintu bw'okiwuliriza ennyo otandika okukiwulira. Okitegeera kyova wano tetunatwala nabagale tunatwala ku level ya copyright. Abayimbi bayimba bifu balina kuteekamu ffe ssente tubigule ku mpaka. Kituufu. Nze sobola kugenda ne ngula luyimba lwa Eddie Kenzo nduguleko ki. Ebyo bitanyuma. Siwulirizaamu kafeero. Nzo ogenda osasula ennyimba za Kenzo osasuliramu eza kafeero. Kuba zinyuma. Kati Kenzo ayimba biki ebinyuma. Tezibulirira. Kati Kenzo yalina oteekamu nnyo ebyo byayogerako nti bataddemu nnyo bo. Olina oteekamu nnyo nansonga tolina talenti. Owa talenti tassaamu nnyo. Ye basudde ye sebatta. Omusajja yayimba simanya kulika ennyumba za landlord omuzimu akubanja n'akuyita n'embwa ozimanyi ezo. Landlord mayenge gye batutunyamu. Bw'obona obupangiza kati Kenzo yayimba oluyimba kimu esobola okugalira embutu. Nze City Alose. City Alose bye biki? Ndi boss. Bossinge. Essawa yonna naye ajja kuvunda ebigere nga Brian White. Naawe tokolima. Ate kukolima Brian White yamala kolima okuvunda ebigere. Yali eggulu ng'agenza agamba abantu beyo nti Kyagulanyi muni wanjaga. Yamala kolima. Eddie Kenzo baakamulaba. Natural okutegeera kutono ate teyasoma. Wabula ye mission yamukwasibwa yeyo kusola bayimbi na kubakkakkanya kyovula baddira omusajja nga Dani Mugulu omukulu n'amuyisaamu amaaso. Kye kyamulesa yeyo mission kali ali ku script ye nga yamuweebwa.
aina tambula okimanyi atayagala kumalawo nti gavumenti endoze nti abayimbi tebalina makulu kati okiye kyamuweesa omulimu kyekyo gwe bebekuti bamuwulidde nga agamba ye kyamuddusa mu federation yakulya akakyuka finance ageola wa ssente bwe zijja tassaako mukono ziyita mu bantu owa finance basiginoli gwe olina okukulembera nga muguddewo akawunti ya federation bebekuuta tayikyalinawo wadde kase abayimbi baffe batandise balabisambu omuyimbi akimya akakadde bamuweyo akakadde okitegeera tugatuka ku level ng'alinga akimeza PDM nga bakimaza PDM sema dance ja tugatuka ku level nga abayimbi bakimaza PDM wa Kenzi bawa minister ate ng'omuyimbi amala mulambula enkoko zo ziriwa z'olunda ziriwa okitegeera nebulya nga bakuba jejjerebu abagenda ofuna naye abayimbi nga bamisa kitabasobola kuvaayo ku nsonga eyo ne boogerako ne Kenzo misa kinga bwe yayogera ddi nagamba muno mu nsi mulimu abantu abalondawo okuba basiru nga bagezi misa ki ne Kamiliyoni bo balina kugoberera kati no Bebe Cool mu mwawule Bebe Cool okimanyi ne Bobi Wine be bagobererwa industry eno Bebe Cool abakusaidia no Bobi Wine abakusaidia oli yabe w'amaanyi n'ono yabe w'amaanyi eno bana basigadde zino mperekeze ate singa gundi eyo bagikwasa federation abanga Bebe Cool yagikulira kwa Bebe Cool omulaba Bebe Cool aba respect aba abayimbi abakadde Bebe Cool ekira mugagga ne mutima mugagga kati Bebe Cool abakubanga yagikulembera bali mwogeredde nnyo kyata ne buna abukimye kati bano bazoka ne babone yeyitanga kana kambana tumanyi nti mutabani wa chief ali atulimba alimanga nti yabeeranga kukuba biki okitegeera ne babawo ka sympathy netuga bambi avudde wala katala ye president Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasanyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati gwe webbala loji duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde stock empya omuna Uganda wakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindekeki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 434 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffeka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika gowa rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu nnyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasanga D oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere okitegeera kuva buto ekyamuluma Bobi Wine kumuyita president naye n'agamba muyiteko gani president ekyo kintu kyonna kyasigalamu Bebe Cool senga kiri wala kituufu nze nkubuulira ne Bebe Cool kali naye yabivaamu ate Bebe Cool awo yabasingawo obwongo n'amaanyi ate Kenzo ye yalabanga mu kiti ekisinga Bebe Cool amaanyi era malina okwekwempenya ne Bebe Bebe Cool yalina okuddamu n'aleeta abo abayimbi ebyo ebintu bya Bebe Cool eya federation lwaki Bebe Cool yali yabiyiya dda Bebe Cool alina n'amagezi agategeera nti yakugamba omuntu yasooka oleeta pulani ya federation yali ono ani Bujingo comedian omutegeera ate nga oyo wa NUP n'amutuuka n'omutwala n'amutwala wa president amunnyonnyola idea ye okitegeera naye era n'akugamba oyo Bujingo bwe yatuuka president yannyonnyola bunnyonnyozi n'awandiika ebiwandiiko teyasaba wadde 10
era ebyo bikuna gamba oyo namutya teyasaba ne transport kati Eddie Kenzo ani gwasobola otwala sajja bakabya amaziga Eddie Kenzo akyabakabya naye aba bakaba sebatyanumye yanyundo Afrika sebata mukyakaaba bwe mbanga temusobola yimirira ku magulu gammwe muli basajja bakulu ne mwina ne muddira kana akaana mbwe nawo kabakozese mu abasajja abakulu mukaabya nalabye negusegu wire mukabya agabe negukaaba choka gwe negwe myaka gyomaze government zolabyeko tozirabye bino bakabiraba mujjeno musaidi abanyigiriza tulwanire wamu King Saha aliena alwana yekka mwesiriwaza bagenda bawa sente bigate ko King Saha asono bawa sente Kenzo zatabawa bajje bigate ku King bayimba akamwanyika alibo fetu bawa sente wakati abo webadda ko saidi ene nyigirizo abantu babawa wile mukabe teke sereno ogikube jule newe bana nga mwe muzeekolere temusabiriza King Saha asabirizawa aina manyi gabantu ntasoko concert 2 mu mwaka kichuka tasobola kukolera baddani mugulabo concert emu nizugikola mu kisaawe nimavaamu sente nibalebe kusabiriza bonna ne bayega bonna ne tulu bonna n'abayita n'abakubira live awo ne tugenda ntubalaba ne babanga bazikoze mu ntuya zabate ne bazifunako nga teri agenda bamanyi atenga n'abantu banyumiddwa naye okwesiba kubo obusente obw'ekisiro obubalangiza omwana ajjatuuka n'ekiseera abayite nti muli basiru temutegeera anaatera okibagamba direct nti abo tebategeera nze sijja kulima ebyabatwala n'abatuuza wali balabe bayimbi bannaabwe sisobola nze sisobola nevuga emmotoka yange ngenda awo ntuulaawo sente za federation ziribwako Kenzo Paraso ne Shiba be bakirimu be balya ku sente Paraso n'ennyumba ajja gimaliriza mwenga mutunula okay ndatuwumbawumba ensonga za bedding zimirembe oziraba otya ensonga za bedding ndi kusaidi ya Nsambya bakazi babbi abakazi omukazi omufuna leero n'omugolera business n'agamba bewa bweyiyo buli akwetoloddawo n'amugamba yiyo nemirembe yateekamu Nsambya yamuteekamu walabako olanya ku lisiti eziraga nga mirembe ateekamu ajja omukazi ne bwakuwa emitwalo aga obulamu bwonna aba yakuyambya ng'ategwa okabuleka miliyoni nga 10 naye yakuwa eyaga talina gwadagenda nyumiza ntitakuyambye mirembe abakazi bonna bonna ensi yonna olaba kati etteeka lyaze tetukyakola mpeta olabye Ronaldo bamugamba bakitookwasitana mpeta n'agamba nze ebintu byennakola ne mama wange nga tuli baavu omukazi azze wano agamba ebintu bigabanira wakati olwokuba alina kajasita akaweta obuweta sirikola mpeta nina ne mukwano gwange yanga atalikola mpeta walabye Adisanya waliwo omusajja Omunigeria omukulu w'ebikondo bwa UFC Adisanya era omukazi naye yamutwala mu kooti Adisanya ng'ebibuga yabisa maama we n'awona Akimi okitegeera abakazi bakati boli okubba bubbi bawala business kati mirembe beddings atatukabirira nga bwabadde omugagga nga sente yazessa mu Nsambya agenda akola endala afune omulala gwa ssaamu n'ekizimbe yaddaga kitwala koti ne muganga kireke kiri manya ga Nsambya gwe soga omukazi omugagga asobola wali omusiru atuukawo omukazi n'agwa polisi n'agissa mu manya gaje ate kitakissa mu baana be babaganda be abakazi beesibako bwesibi ne ennaku zino njagala ne kooti abasajja tufune ku bwenkanya omukazi ye bwajja bamuwuliriza nnyo osinga omusajja gwe omukazi ajja akuloope ojja buli bagala bakulaba nga mbizzi wali gwe omusajja kyegiraba ekitulugunya omukazi kirabi abakazi babi ennaku zino teri kitonde kisinga kuba kibi nga kikazi ajja abakazi banakazadde begwanga babi gwe mpayo omusajja omugole wulidde nga alinnya akaana k'omukazi keyajja nako nakanya mu mulago bwati nakamwaka mpayo ogwo oyo mulabyeyo omusajja ngakoze ate omukazi nga wawasa omukazi ng'alina omwana ne bagamba step daddy we yalinnya akaana akatono akanya mu bulago oyo mulabyeko n'akapamamu nga otwala bona apamamu n'akasuka bwati mu bbanga nga omusajja oyo mulabyeko abakazi balina emitima emibi omukazi ye muntu akyasinza okuba n'omutima omubi ate nga gusalawo okusala okunkukiriza ate mulimu amawanga tolina geesembereza mawanga ki omunyarwanda munyankole simamuhima ye bedding yani kategeto banka nyarwanda yentunula nyarwanda nawe nedda era mubutuufu omuntu yali wasiza kalicha ye
nze ngenze nkiraba waliwo omukyalo omunyanda namuulya yagenda n'agamba nti ewaabwe bwe nkuwasanga oli munyarwanda sister we najja nankuba amumpaamu era ne musula mwenna nga gwe wakkiriza ate bw'amala n'afuna olubuto era omwana alina omutani tumukulizaawo kati mutuufu ffe be tubisobola aba bw'oyingira mu byotategeera buli muntu yalisigadde gy'ali kuba mutuufu tufuna embaki yegenda okwettira embaki aje kankubuulyeko ekintu kimu bw'owasanga omukazi asukka mu omu bw'oba wakuwangala myaka 5 wangala 3 era bw'osalanga mukazi asukka mu omu abaana bo ku successful y'obulamu bwabwe n'okuba obulungi basigazaawo 40%. Nanti buli ali eri aloga weno ono aloga ono alaba abeeno be bafuna obulungi kumbe n'ono tatudde n'obeera awo n'okolerera ebyana byo ng'olaba ebyana tebitegereka kigenda ne bweyo ne kidda omwana afuuka zolo weebuuza kiki kumbe bamaama eddogo lye baleese buli omu asindika eno asindika eno bwe limala abaana liddako ggwe nga naawe ofa bw'oba teweekozeeko ate weekoleko ki bw'owasa bakazi bo nakuzaala abaana kunyumirwa tewawasa kwekolako abakazi ne basooka bakufuulira ddala bazolo era aje kino teri era nze Katonda ngwenze ewaka ewange bwe nzimba amaka sigenda bbaawo na mukazi tonaakuzimba sirina kansa egenda kukuwa ssente kansa egenda kiwasiriwa nze ndaba abaana bange njagala ne bakulira awaka nga omuze mbeerawo saagala teekawo omukazi abakazi balina ebibanyiiza bitono omwana wa munne ayinza okulembera mu kibiina wena nakulembera nekimunyiiza n'agamba oli yaloga owange kisoboka n'agenda n'alabika okukolerera ono wakyakulembera olwe nga nakulembera n'atamanya nti tetwenkana ntegeera naye mba balongo okubaako akulembedde munne okutegeera kati abakazi bo baalemwa kitegeera era nze Allah nsaba mpe ku ssente ewaka ewange tewaba omukazi mba n'abaana togana wasa nsobola mpasa buli omu abeera wuwe naye nze wensula wabawo baana bange era nkomawo ne mbakuŋŋanya holiday yonna kuba kati ffe jjukire tukyalina we tukuŋŋanyiza baana bakitaffe balina abaana nga bangi naye nga jjajja waffe gyali mu kyalo nga we tugenda owummula jjajja yakulaga nti oyo mwana wa taatawo n'oli wa taatawo ne tukula nga tuwemanyi naye teri kuwala nnaŋŋana naye kati lwaleero tubatwalewa bamaama baffe nabo basula ku 2 ku 3 obatwalira abaana 8 bali eki okitegeera kati mweyembeera nze wake wange nabbaawo n'abaana bange holiday yonna babeera awo saagalawo omukazi abakazi babi nnyo era oyo mirembe oyo yeesonyiwa omusajja n'emirembe baba alina abamutambulirako ba bodyguard ate bonna bakyala bamutambulireko asigale n'abo abo bennyini abakyala mwe muligenda ova ayagala nsambya mulimu awulira nga bwe jjo njagala kimute nze nfuna ensambya siibula abatulaba basabira birungi byereere mbaagaliza bye munjagaliza Allah abatukuumire katugende mu lukiiko leero tulabe ekivaayo naye bannaye gavumenti etutaase mukoyo tugobera abantu okay tetulya kusukka wano ajje Samuel Gegange tubale ne Sendija Arnold olunaku olwaleero director memo yabadde mu production akuume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka Wangale n'abagereka agenda agerekera Omuganda. Lubalusewa TV mazima ku mazima.